Andi. Olaki. Kati goyagala nsange nga ndi bwerere. Biveeko naawe. Sooka olinde kati Andi agenda kunnemesa asooka alinde kutumala okuggusa kino. Atogenda gikwata. Ajja kulinda. Sooka tumala okwegusa eno ensonga. Kati nga mpulira omuwala gwayogera naye ewe lwani oyo. Olabika abadde aleese naye aleese mu budde bukyamu. Naye kati golowooza tulina kye tuyinza okukola nga bali awo wabweru ku lubalaza batuwulira. Yiye engeri gy'obafulumyamu geti bagende bwe kiba si kyekyo nza. Leka naawe ate ku mwanvu gya nsonga. Bruce naawe. Ate nkuleke biki? Andi ajja kusa. Bruce. Naye kati bino biki? Kati naawe obala nti olina ewuwo. Kakkana. Alabika agenzeeko mu ddwaliro. Agenda kujja kaalabye essimu yange. Tugenda kubeera wano ku muggalo mpaka ddi? Nkooye mpulira ebbugumu njagala nakunaabako tewali muntu. Agenda kujja. Ye yani gwosuza. Lucas. Ani? Lucas. Lucas namuleka ayiniwo. Yafunamu ku buzibuzibu gye yali akolera n'angamba ngira muyambako nga bwe yeetereeza. Kiki? Olivia sooka olabe. Ekintu kitono ekisooka Andi tasobola na kukimanya lwa nsonga ogenda bwera okumala emyaka egyo. Ejja myaka ebiri. So kati wonaddirira nga maama ali ku ekyo. Bintu kitono tubireetu. Aleka naawe. Tugana naawe akatu katono bwe kati. Lucas tagenda kubeera wano naffe. Lwaki? Biki by'oyogera? Okimanyi nti oyo mukwano gwange? Nkimanyi ssebo. Naye tagenda kubeera wano naffe. Lwaki? Nze biisabye si byagala. Sijja sobola kigumiikiriza nga tuli naye. Oyogera ng'eya pulaani nze dda mbogenda kubeera wano nange. Kiki tokyagadde? No, naye twandisoose kyogera. Anti kati okitegedde ngenda beera wano ebbanga nga bwe njiye ebyokukola. Ekyokubeera wano tekyandibadde buzibu. Naye ky'olina okumanya nti sisuza Lucas yekka. Eki? Osuuza bammeka? Waliwo ne Benjamin, kakiri gy'oli. Wanewuwo wafulawo community home? Okitegedde wange, ndi wadde mbokolerawo kyonna kye njagala. Tudde ku mulimo. Tujja kudda ng'obudde bw'okunyuka butuuse. Ssebo nze sidda waggulu eyo. Kati ogenda sigala wano ku muggalo? Kambeere ku ssimu yange nga bwe mmulinda.
Ate gwe kino okola ki mu nyumba ya boyfriend wange? Simanyi obadde gwe gwagezaako okwekereza nga yeewozesa Lukasi yalina ebisumuluzo. Nyabo, ng'osimbukidde mu jjiya. By'oyogera omala kubirowoozaako bw'omala gasama bwasame. Kiki? Ate n'omunage tojja kunja Samia. Ate onkole ki? Gwe buntunuulira bw'oti oyinza kunkwatawa. Ana, ate kiki? Lukasi obadde oli eyo mu nnyumba. Olivia, ate wakomyewo ddi? Ekyo si kyekikulu. Tongamba nti obadde tuli wano tukukonkona ng'oli munda n'eyembwa. Ate gwe naggaanye okummanyiira. Naye abasajja mweyagalira mu bitali byammwe. Lukasi oyo yaani? Ono girlfriend wa Andy. Okitegedde gwe kinnamudigu. Saba muli mu nyumba ya bba wange mwonoonekera eyo. Naggaanye okummanyiira. Toyina togenda ndeka ngende mukube. Ndeka mukube saagala kummanyiira. Temulwana. Kiki? Naye owayikola ebyo kimanyi ono gw'omanyira erandiro w'ennyumba eno. Kiki? Kyagamba alina okutuuka buli wamu olw'okuba yerandiira edimanya landiroodi. Gwe nnyabo, ennyumba yiri nzigule. Genda oyingirire okusingawo n'abeera ano n'okola olutalo. Singa kyemwayogedde. Toddamu kutwaza ani temulwana. nkikuba ani gwe kimanyiira. Ninga mbizi kyonna ne kikula mu nyumba ya boyfriend wa munne waato. Gwe nnyabo, ojja genda oyasame bye ebinyonze nja kujja nkusangayo n'eyo nkusambe. Ate naawe ndeka. Oli mwesonyiwe. Bino gwe wabitandise. Ate gwe naawe simanyi Olivia biki. Kimanye nti terunnaggwa. Tontiisa. Ogironja Samira. Lendo tisaabe wammwe. Susan. Benjamin Jali. Mukubira amasimu tegayitamu. Ne message taziddamu. Ekyamazima Benjamin taliiwo. Yagedde fulumamu ate talina gwe yagambye. Okakasa tali mu ndoomo. Oli waddemba okuyingira n'okakasa. Soke weebale. Susan, sooka olinde ku katono. Kati ku bye twayogeddeko. Nabiwulidde ensonga lwaki mbadde nze mutte bulungi. Namaze okulaba. Kirabika tetuli ku mulamwa gwe gumu. Kitegeera. Naye nze wendi ku lulwo. Thanks. Yeah. Mpoze Susan, n'ekirala. If one door closes, another one opens. Utegeeza ki? Kyentegeeza nti nze wendi. Oluggi olwange luggule. Lucas, sobola kutabbenja ate nenjagala mu mukwano gwe. Ate nga ki ekigaana? Already oli oba omutadde. Okuleka ng'ongamba nti nze sikkolera. Susan, Benji yagenze tagenda kudda mwerabire. Okakasa otya ntagenda kudda? Gwe twala byange. Nze manyi embeera z'ababoyizi bange. Omuntu tosobola kuva wantu n'ogenda nga togambye b'obeera nabo. Nti so that nti nze nina wengenze nga bw'ofunira obuzibu abako ne batandikira. Naye Benji talina gwe yagambye, ekitegeeza nti tagenda kudda. Kangende. Kale naye lowooza ku kyenkugambye.